Onako lwalero tulangirira mu butongole nga teri kudda mabega biro tubirangira tusinzidde wano e Lubaga eri mu Buganda mu Kampala mukolo Kitatta Abdulah tokyali ssentebe waffe w'e Lubaga okusinzira ku ssemateeka eya NRM okusinzira ensonga nga bweri chairman wa NRM gono tusangayo Yoweri Kaguta Museveni kunako olwokusatu tugenda kutuukiriza butuukiriza kujja mu mmwe be twawanika okuva ennaku z'omwezi nga 2 2020 nga ne covid tanaba kutandika ne mwebaka kati katubagule eva Lubaga yetandika ensonga zonna mu Uganda kino kiggula luggi mukulu Kitatta Abdulah de nakasajja agenda olunde embuzi zo totawanya mu Lubaga tulangirira olwako lwaleero. Kitatta yajja nankuba ne group ye Jessitegera yajja nayo nga banonye register ne bankuba ne banzijako register ne bajjako gundi register kubanga sinze nali mpandisa nze nali mukunzi namwambula apron namujjako register nalagira tekali nalagira osi nze ngambye yo bawandike ne batandika okuteeka mu abantu ne betutamanya ababe bayagala okumulonda ku district nankuba nenfuna n'amazzi mu nabana nasoka ku bleedinga amazima gakatona nagende wa doctor zino baruwa zemulago sinze nazifomi nagende emulago owulidde nagende emulago nga bankubye bampisiza bubi sina wendopa Kitatta polisi yagifunza agiyita ye okiwulidde nalyoka ngamba igwe ngenda kutagwa olabika oyagala kunesimbamu era nanga ngenda kusiba ndoza mwamulaba ne kumawulire nga newerera okiwulidde nenga ddala nze nakola ki Kitatta anoonya abenaale mu lukulwe banane President Museveni nkubulira nze ndi muntu ow'ensonga ow'omunda biti Juma nyambala t-shirt okuva ku macha paka kuzibya kumpi Kampala yonna njagala n'aba opposition bonna banjogereko Kitatta asobola kwambala nga bwe nyambala asobola okutunda ekibiina okuva ku mwaka paka ku mwaka naye nze setira kibiina kyange naye kuba mu kulonda mbeera mu yero police ebitongole byonna ebikuuma ddembe mulondoola ennyo ekibinja Kitatta kyatambula nakyo eky'abantu bwe yatandise okuguluminga bambala engoye za bbulu balabikako ne nakasajja atambula nabo abavubuka abo ekigerwa kyabwe kikyatwemya okumanya abasekirite mulondoola ennyo egurupu eyo gyatambula nayo okulaba nti mutaasa abantu obutayiwa musaayi kembadde nsigadde okubagamba. Bannalubaga tulina ekizibu naye nga Lubaga President Museveni bwe yagenda mu nsiko ekyamutwala mu nsiko kwogera ku bintu ebimu ebiruma eggwanga ate n'obutatirira ki ggwanga ensonga etuleese wano nga bannalubaga obutemu bugenda kuddamu mu Lubaga kuba batuwoninga balina emitwe gye baagala nti kati gundi avudde yanjogeddeko emitwe gitunda butunzi kakati President Museveni gwe wakomyawo omuntu agambe nti yes nze gwenjogerako ye chairman twatandika okuwandiikira NRM mu 2020 nga tugiwandiikira olwo Kitatta okukozesa obubi w'ofiisi ya NRM n'ebintu ebikolobero byatuusa ku bantu ababodaboda battibwa senkyale omusaayi gwayikanga ewakaliga buli lunaku abantu ab'amagye bennyini batulugunyizibwa omusajja gwe bakwata ne pisite ya golodi fe tetumanyi bwe yava mu kkomera twasanga bamukoze batya bamutadde naye NRM emutukaatikaatikako ne bamuleeta wano emitwe gyaffe gitunda kati bwe bagamba nti ogw'amajambere baguleesi oba ogwantanzi oba ogwa sekuritale general oba ogwa chairman bachairman bonna bano bonna nga bw'obalaba bali mu kutya wano Lubaga tuli mu Gaza nga Gaza azzemu ogikumamu omuliro Kitatta bino abano bonna boolaba abantu bangi bali mu mbeera ey'okunyigirizibwa juzi yakuba omukazi oyo biti Juma embapula z'abadokita zizino zireeteddwa nti oba amazzi gagenda mu nseke bino byonna Kitatta asirikiddwa abantu batulugunyizibwa balina ekibiina ky'abaana kye batukulyetingidde kigenda okukuba oba bakitadde nga bwe yajja n'aleeta 2010 alina ekirala kiyakulyetinze ekigenda okutandika okuyigga buli muntu ayogera ku Kitatta naye ffe twatugenze ba sekuritale geno twawandiikidde sekuritale geno mu butamanya bwaffe tetumanyi kuba sekuritale geno amanyi singa amanyi nga tulina ne looya legal team eya NRM ng'emanyi nti Kitatta yazza emisango gino ne bamusalira singa Kitatta kyasa yali chairman waaki NRM ffe tetumanyi twamuwandiikidde atunnyonnyole era olwokusatu abantu 10
bagenda kubeera ku Kyaddondo tunyonyolwe etteeka eryo kubanga bannange obutemu buyitiridde kubanga bw'obanga omuntu watta omuntu bakukwata n'emmundu eza peace egugolodi ne mutulugunya ababodaboda bannange Lubaga twagala gifuula kiki Lubaga erimu ebintu byonna obukatuliki busibuka Lubaga abaprotestante tusibuka obwakabaka busibuka Lubaga wano yensibo ya Kampala yonna ebyennono byonna biri wano kakati oba kufa oba kutali kufa olunaku olwokusatu bwe tuva Kyaddondo bwe tibatulabye oba batulabye tugenda kuteekawo vice chairman ajja ayingire mu ntebe Kitatta takyali chairman waffe era oli oba mukutukatika katya ate Kyaddondo bwe batatuddamu tunoonya chairman wa party Yoweri Kaguta Museveni tubuhabulwa ajja tubuulire ensonga zino ffe tetumanyize Kitatta bamuteera ku ground ki lwaki tulinyigirizibwa kubanga NRM efa wano twagenda mu kulonda Kitatta yawagira DP ebusega owulira opposition bonna bavayo nga bawagira nti nze nakomyewo siza kuwagira Museveni ate time eno avaayo tumulaba agenda akukutuka n'obukofiira bwe bagaba akasente agenda na bukofiira President Museveni akugamba nti ekikwatagana n'emmundu omuntu oyo awozesebwa b'amagye omutukomezaawo mu bantu ba bulijjo kuba oli yali mutujju olwedde tuwali atakimanyi owulira bw'aba yali mutujju yamukomyawo atya muffe tetumanyi oba yatoloka mu kkomera batubuulire ground zebateerako Kitatta tewali Kitatta alabika akyano yes no ebintu bino muzze mubisekera ne museka owendiga essaawa eno bwe bamaze okutta owendiga batugambye yabadde waki w'amagye ku ngeri gyeyali atuleyiningamu Kitatta yalina emmundu era essaawa eno kati wano mu Lubaga wano emmundu zatandise okuddamu okubula bakuba juzi omusajja wano ow'Omasasi Kabuusu emitwe gyaffe gitundanga golodi era bwe bakugamba nti ogw'amajambere gutuuse wano kati waliwo chairman Ntanzi atasobola kutambula bano bonna chairman Nyanzi ono Secretary General ow'abalema oyo tasobola kutambula Biti Juma bamunoonyanga ettabbu bano bonna chairman Kabugo babanoonya okufa obufi tuli mu mbeera eyadduka nga tudduka olw'obutemu obuzze bubeerawo ng'ate abantu babatunuulira butunuulizi tetugenda kukkiriza era abantu bano nga bonna b'obalaba bakedde mu nkoko